The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sawagude Close, Lukulinanganda, Machinde, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m., Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hi, welcome to The Political Dice. It's controversial, purely political, well researched, accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. Yes, State House oba ghetto. Ani ayuga ku ground. Ani gwe babuze. Okimanyi nga Dr. Kiza Besije aleese amaanyi. Olwofadda bafutoli abateeseemu obuvaazi. Oba yo DP eri kuki? Olwojema. Bano ba MKCG bo baddawa. Abo bafuna CDF baamala tebabanja. Olwo baba anti bange bali kuki? Abo bo akina kulabisa simanyanga posturing tebabiri bali mu structure building. Naye ate ono ye. Ani oyo oba? Ye ali kuki? Oyo tumuleketa gamwanyiga mawu. Ebe ndabena birindira nokuda Political Dice ku The Alternative Dig Talk nange Teddy Teangel ewamune Farida Bikobere buli wa Sunday sawa 2. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hello beautiful people, welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Teangel and the two beautiful princesses. We are back here. Mukulike munaye wa Omusoga ne wa Mudra munaye mwebale mwena abawagidde mukulikeyo. Today we are here again to talk about another very important topic. The fact that children are in holidays, we need to prioritize. So today we are going to be talking issues only. If you're there ngomanyi auntie wo oba mama wo oba niece wo oba nephew, okay ngomanyi I know omwana inene yandetaze bile tugenda kwogako lunaku lwairo. Bambi muyite atule akalire mu sharing a link eyo mugambe nti abana beyogerako bya nsonga nnyo. So today tugenda kwa tutunulira how do you omwana omuteko otya mu line in a way nenga tomu offendize like nga tomu mazeko mirembe kwanga oli mukala abazadde tuyombane tuyise tulino koma. So before you know it omwana wo taswa ku confining in you abera gamba tata mukambwe mama mukambwe, whereas you can condemn your child oba no straightening like no mugamba what to do, the right way to do things ngati tomu mazeko mirembe. Yes, mujje tunyumye wamu leka twewa amagezi kwa nange nizo kwa siri muzadde right now, but I have young siblings. I can advise my mom in any way. So without wasting any time, let me take this opportunity, welcome the princesses, Baba Buzeko, and then we dive into a topical discussion. Princess of Uganda, hello, the ladies on set, and hello, our beautiful people. Ma'am, it's a beautiful Saturday, kind of cloudy. Cold okusinzira wa woli, but anyway, olunaku lwatu sedda, and today we are here okulaba nti muna inaffe tubake tofalire tugatta mu kugunjula future generation. Yes, abavubuka abato abajja babana abato abajja okulaba nti munange nabo bavaamu okuba abantu ab'obuvunanyizibwa. Omumbejja Luwedde Lilian, and I welcome you to the Snap Talk today.
Okay, thank you so much, Omumbejja Lilian. Princess of Bunyoro, buza kwata olunaku olwaleero. Mbalamusiza mwena abali ku Snaptalk, kansuubire nti muli okay, mujje tunyumyemu, abaana bali mu holidays. It is at that time where we come here and advise parents ne tugabana ebirowoozo. You give in your opinion mu comment section, n'otubulira gwe olowooza. Omuzadde yandikanga avudde atya omwana, ate n'atayitawo kutandika ku violating rights ze ng'omwana. So no, abasinga ku ffe tuli bazadde yadde ng'abamu tetuli bafumbo. You are a parent by responsibility. Abamu by accident you became parents. Not intentionally, but anyways. It happened. Somehow it happened. And you became parents, and by the way, it is not a crime. Yeah. Teri mwana mubi, teri mwana jana chisirani. So you embrace it as a mother, as a young father, not taking up responsibility. So now we need to know the good parenting. You know, in parenting, there is positive parenting and then the negative parenting. We need to now differentiate and know what is the right way to parent, what is the right way to discipline without violating rights z'abaana. That's true. Thank you so much, Princess of Bunyoro. Welcome back, holiday makers. Yes, we are glad to have you back. Batoba fe, mwena mkulikeyo, bamba holiday makers mkulikeyo. You can use this moment to say what you've always wanted to say to Gamba. Mweneze, nandi yaka de mama, angujule in this way. Utanzi yako Ddembe liyange. So, hey, this is a time for you to just squeeze out, koyagala do squeeze out. So, yes, Awatali, use the comment section as much as you can. How do you think we can, you know, discipline these children? But then also we don't violate their rights. Because as a child, Omwana naye abeera ne rights ze ng'omuntu. And yes, tetwandiyagadde zingira kuba by the government is against it okuyingira eddembe ly'omwana oba the rights z'abaana. So yes, how do you think we could condemn our children ne tubateeka mu right path naye ng'ate rights ze bazisigaza? For example, government yatugamba tukuba ku nnyama ya government, si ekyo? Omwana tojja n'omukuba ate ku mutwe anti akunyizanye n'omukuba kwa ku mutwe eyo bikiyo mufunisa eriiso nze yakwezaalira. No. Government egamba omwana mukwe ku nnyama ya government. Lilian, nandega dotandika naawe. Golowooza ngeri ki bato baffe abo. Kwanza dodi twali tunyumya ne tugamba abazadde baffe baakoowa. Because you're like, mami fe yatuyisanga but like tuli abeera we bati ne we bati. Oba like yakoowa ngeri ki ndowooza nti gye balina. Kwanga yes, also this generation abaana bali kwonooneka nnyo also. Nti bazadde abamu oba balwana nnyo oba bakuba nnyo abaana ne bakoowa nti abaana kati babaleka bulesi, their rights, everything is their rights. Golowooza kyandibadde kitya? Edda bwe twali abato, of course your mom would just look at you like this. You know she's communicating something, unlike these days. Nti ebintu bikyuse, but also buli mirembe ndowooza oba buli mulembe gujja n'ebyagwo. Tuli abazadde baali bakambwe nnyo, kati enkolagana wakati w'omuzadde n'omwana teyabangawo because omwana yakulanga atya nnyo omuzadde n'okusinga omuwa ekitiibwa kye yali badde amuwa. Nti atya okukola ekintu because aba akimanyi maama nzise. Actually bakutuma butumi ku luzzi mubamu abaana balwana ne bagwira ekidomola kyo ne kyatika n'omanyirawo akange kawedde n'otya n'okudda eka. Oluusi abamu n'asiiba eyo ku luzzi nadda ewaka ekiro. Kumusango n'oyongerako omulala. Kati entiisa eyo yali nnyo mu baana edda, unlike these days. These days omwana agamba maama kyali wange nja munnyonnyola. Kati ne wesanga ate nti ebintu bino bibuzaabuza nti ate wali abazadde babeereranga bakambwe nnyo, abaana bangi baavaamu. Wano ku mulembe guno abazadde batali bakambwe nnyo, ate abaana bangi babusinze like freedom ye abazadde gye babawadde. So ndowooza bwe tudda ku mulamwa gw'olunaku olwaleero, abaana balina eddembe ng'abaana balina eddembe lyabwe okuba nti munnange babeera abalamu. Abazadde balina obuvunaanyizibwa obw'okukola okukakasa nti abaana bano babeera mu bulamu obulungi, like okubeera abalamu health wise, okulaba nti munnange abaana bano bakula bulungi, balina eddembe ly'okuba nti bagenda ku ssomero. Omwana alina eddembe ly'okuba nti asoma. You get my point? Abazadde abamu tebatwala abaana ku masomero. Affe tetwasoma, ate bwe tutuba tetwasoma tetuliiwo. Statements ng'ezo maliriza olinnyiridde eddembe ly'omwana. Saagadde okireete mu ngeri bwetyo. Nze saagadde okinnyingize. Eyo point yiyo Teddy. But anyway, ne wesanga nti abazadde abamu eddembe ly'omwana linyigiriziddwa nnyo
mukacyo kano okuba nti mu kunoonya ensimbi because bw'otunuulira economy nga bweri mu ggwanga ebyenfuna tebitambula bulungi nnyo abazadde abamu bamaliriza bawa abaana okubayambako ku buvunaanyizibwa olwo omwana atera okwokya kasooli around here atuliraanye nti yo oluva ku ssomero bw'ati aba tannaba na kujja mu uniform nga yatudde dda ku bizinesi y'amaama okumuyambako waliwo omulalira gwe mmanyi waggulu awo ayina maama we so maama we akeera n'ajja n'akuma essigiri n'agiteekawo bulungi nnyo we bagenda okwokyera kasooli so omwana ono oluva ku ssomero ayina kutandikirawo okukola mu uniform kakati maama naye n'agenda ku branch endala ono bamulesa akwasaganye branch eno ne maama ageze ku branch endala omwana ono talinaako time yiye ng'omwana kuzannyako kukula of course okunyumirwamu obuto ate amasomero ga mu kibuga ennaku zino togamanyi nti mutuuka saa 12 saa 12 ez'okumakya okutuuka 12 ez'olweggulo mubeera musoma actually sinakindi emu ey'akawungeezi n'abamu batuuka saa 2:30 ez'ekiro because babeera basoma so ne weesanga nti omwana ono talinaawo budde bubwe ng'omwana because most of the times naffe abakulu twegamba I need my time like nganze mberekaawo ndowooze nkubaganye ebirowoozo ku biki byenjagala okukola and all that naye omwana neesanga ng'ebyo byonna tabiina so eddembe ne liba nga lirina engeri gye lirinyiriddwamu because alina contributinga ku byenfuna by'abazadde be so kati ye right ye y'okubeera omwana to enjoy that childhood moment oluusi eba etwaliddwa so ne weesanga nti mu kunyigirizibwa kuno abaana abamu beekyawa atuuka n'okukula nga obwongo bwe bukula mangu okusinga emyaka because obuvunaanyizibwa bwamukeera kakati n'abazadde abamu abalekera abaana obuvunaanyizibwa bwa bannaabwe omuzadde naye yeyambula ekitiibwa kye eky'obuzadde n'akikwasa omwana gwe omwana gunjula abatobo really ekyo kiba kinyigiriza omwana omukulu yensonga lwaki abaana abakulu first bonds oba abaana ba first bonds abawala abanga maama wakubiri abanga maama wakubiri ku baganda be bano bonna abato alina okuba anti kati yalina okuliringa by example so most of the times gwe bakwasa obuvunaanyizibwa tereeza banno kati munno bw'akola omusango wasooka gwe mukulu we abeera atya ng'akoze bw'ati ne bw'ati naye ng'ate omuzadde yeerabira nti naawe oli ki oli mwana so bwe nkuzaayo wali emabega nti bwe twazzanga emisango edda nga tuli bato omuzadde yakutunuuliranga bw'ati n'omanya nti aleka communicatinze nti ntudde mu bantu nga banyumya emboozi oba n'acommunicatinga nti mugende mwebake nga talina tayogedde takkubye wabula eriiso lyakutunuuliza bw'ati n'omanya nti kati saawa yakukima amazzi era ne weeyoola ng'omuntu n'okwata ebidomola byo n'ogenda n'ogakima n'omanya nti tegaliiwo nga takkubye nakkukuba edda abazadde baawanga ebibonerezo oluusi ebikakali era n'emiggo gyabanga mingi nnyo zizukira mama wange yankubako kibooko lwakugaana kuza bintu ku dduuka nga babintumye naye yankube bakutuma ku sukaali n'oleeta omunyo bantuma nakati nga bw'omusanga ng'awotose ku mudaala tomuleeta kati nze bwe nasanga nga ndabikola bikyayimiridde namma ne mmuleeta nze nali seraba bwawotose nnyo naye yankuba yanga muzzeeyo ne ngenda nga nkaaba nagawo lwaki ogenda okaaba because me when I was young it was a very very big problem for me to tell me mbuzaayo ebintu byoguze naye munnange kadde oyo yankuba n'ekyemisana saakirya neyanga mbonereza bulungi nyera bwe nazuukuka nali ali omukyamisana nakyaggula I didn't have lunch but ku kakyo kano bw'okuba omwana bw'otyo bayinza n'okusiba bw'okuba omwana bw'otyo because yankuba n'enzimba nali katono akabiri ne kazimba ne mbanga ageyinizeemu weight so ebibonereza ebyo edda ffe twabirabanga nga it's okay it's normal but mu kakyo kano ate bw'obikola oba obonereza omwana era bakusiba bw'okuba omwana edda batukubanga we basanza kuba ku mutwe wonna wasanze they had that statement gyokozesa nze nakwezaalira kakube oba nze nja kukuba ate mmale nkunyige era wamaliza okukuba emiggo ng'akunyiga olweggulo ebiki ebiwundu bye yakubye unlike these days nti ne weesanga nti saawa zino okuparentinga kulinga okufuusa okuzibu in one or the other olw'ensonga nti abaana bali exposed abaana bamanya amateeka wakirya kutwala ku poliisi nti taata yankubye bw'ati naye ng'ate edda byalinga byewuunyisa omwana okutwala muzadde wo ku poliisi era nga tukimanyi omuzadde alina okukuba alina okuyisa bw'ati ne bw'ati alina okummako ekyemisana lwakulwa ku luzzi
naye saawa zino okikola ng'omwana yakututedda ku poliisi. Lilian, ebiseera ebyo fengo kumbe ekyemisala is a punishment. Era eti abana abegayira bwegayiriza okulya. Munnange nyamba, mwana tayagala kulya, nkwegayidde bw'onoolya nja kuleeta ekimotoka. Naye ffe tewaali bimotoka, emmotoka mwe mwabyekoleranga, of course. Kati waliwo ate of course abakulu okufa abagamba nti ate naffe twalimu ekyejo. So ne wasanga nti saawa zino abaana abamu bakola ebintu bye bataalikoze, but because parents bali mu kutya nti nnyinza omukambuwalira omwana n'abulibwa. Omanyi ebigambo ebyo eby'okubulibwa ennaku zino bingi, omwana abula n'agenda n'atadda. Yesuulamu awakamba yaye. Ate bitandise mulembe guno ng'obulotya nga mulirwana tanna n'ogenda omukima n'agaana. Aganidde wasengaawe ewa jjajjaawe ewa jjajja so omwana n'aloopa ewa jjajja naye kati edda tebyabangawo kiva abaana kati tebakyalinamu mmizi, abaana balina olugambo, abaana balina empisa ezitategeerekeka. Okiwulidde nti edda abazadde ebintu ebimu baabikolanga not because they didn't love us but because they wanted to bring out abantu ab'obuvunaanyizibwa. Nti omwana oyagala aveemu aleme kukuswaza because omwana bw'akola empisa embi avumaganya amaka mwava okusingira ddala maama gogo batunuulira. Era bagamba maama omwana obudde bungi na omwana ono lwaki avuddemu bubi. Omwana yenna bw'ayonooneka simanyi omwana afunidde lubuto ku lujja simanyi omwana basooka kusonga mu maama. So ne wasanga nti ebintu ebimu byetaaga abazadde babiddemuko okubikola okusobola okulaba nti abaana bano tubajjamu abantu ab'obuvunaanyizibwa, abantu abategeera ensi abantu abatakyatya. Yesterday I was telling a story of a girl gwe baali bagamba agende ave gye yawummulira ddeyo ewaabwe. Kondakita n'amutwala ate n'amukozesa ebyensonyi ebitali birungi. Ne wesanga nti abaana abamu balinamu ate okugaana ebintu ebimutabimanyi luli weesomesanga wekka nga tewali akuyambyeko. Naye mu kacyo kano abantu nga bali okumanya kungi kuli awo osobola okufuna information anywhere. Ani wesanga nti abaana abamu era bakyalekeddwa emabega. So obuvunaanyizibwa bw'abazadde okuddamu okwambala ekitiibwa kiri eky'obuzadde. Nti edda watyanga nnyo okulaba nti mama n'asanga nga sinafumba kyaggulo. Naye kati omwana akumawo ne boogerezeganya ne maama, lwaki tewafumbye kyaggulo mbadde bize? Omwana akobawo ekigambo awo nga takyakitya. Omwana akola ekintu n'ogamba omwana wa gundi yakoze bw'ati ne bw'ati. Naye nga ate abazadde tebakyapanishinga baana. Mulimu punishments ze tugamba nti at least omwana bw'okimukola ayiga. Nze nzijukira twali tuzannya ne batuyita okunywa caayi ewaka. Tusigala nga tuzanya ne tweyongezaamu eddakiika twagenda otuuka nga bamaze okunywa caayi bamuteguddewo. Ne tuyimirira awo bwe tweyogeza bwe tukwasa ku kino nabo baba nakugamba mbu kale caayi wammwe wuuyo. Munnange tetwamunya okutuuka ku langi. So okuva n'olwo nenjega nti oba bayita okulya emmere ositukiramu ng'eyategwa ogw'ecaayi. Nti omanya nti okay kati kino bwe bambonereza bwe bati kino sikiddamu. But these days abazadde tebakyabonereza. Muleke mwana abaana bakola ebintu ne bagamba oyo mwana muto. Naye omwana ekintu kyakola wano nga muto kikula naye. Bwe zibanga mpisa mbi za butabuuza abantu akula nazo. Era nga omugenyi atuuka ati waka n'otamubuuza. Amavivi wansi. There is a story ke nasomye mbu bannaye mutugambireko ku baana abakyala ewaffe omwana akyala n'ayambala engatto zo n'alinnya mu ntebe awalampa n'agenda eri bw'akwata essimu bw'azikuba wansi remote. Muleke muto bw'atyo nno n'ewaka bw'abeera nga bwe bagamba naye ng'ali mu nju yayonoona ebintu bw'awakula kino naye luli mukyala olukyala kasita otuula bw'oti oba otudde. Ate toyingira mu mbozi z'abakulu oba bwe batandika okunyumya ng'ovaawo. Mama akushuna abutulizi wagenze nayogera akapati ka mama nga kuba eriso no maya gamba kola kino. Abana benaku onkuba eriso nga alina ku tab taswana. Ali ku ate kakati omwana alira ku tab. Bino ebya dining munanga nti dining mutula waggulu ku ntebe. Tebamanyi simanya mwana tasimba lukono tolya mmere nga bwosazeeko toswankula. Ali bwalise ebijiiko bwakona ebijiiko ku sowandi bwati simanya ali mu kulya. So obuyisayiso bw'ate abazadde abamu tebabupaying attention to. Ate nga buno bukula n'abaana. Omwana okuddamu omuntu omukulu bwakubuuza ekibuuzo oyogera otya. So parents talking to these kids most of the times. Oyinza okuba tukozesa mukono gwa kyuma gwa kkuba. Naye oluusi omwana bw'akola ensobi gimugambireko awo wennyini wagikoledde. Naye bw'ozitereka ne ziwera obwongo bw'omwana munne bwerabira mangu. Kyova omwana osobola omunyiiza yenyiiza ne mwana munne ne wayita essaawa emu nga bamukwano.
nga kuli okwenyiza kwonna kuvuddewo so omwana bw'akola ensobi awo wennyini wakikoledde kimugambe bw'abanga ekintu kyakoze si kirungi mugambe kino kyokoze si kirungi tolinda biwere kaninde biwere nja mugamba lumu no awo wennyini wakikoledde because fedda bw'olwa ku luzzi omanyirawo emiggo gy'ogisanga waawo mpozi nga waliwo abaganya wajja kutereka naye era ajja mmala akufuna era akuba akujjukize luli walwa ku luzzi okiwulidde so it's better omwana nompanishinga like talk to them bwe kibanga osobola okumuwaako punishments ezitali ziri corporal punishments ezawetika amatofaali ofukamirawo frog jumping oyo simanya buuko okwambuka nga bwokka bw'oyambuka emirundi 10 gwe ogimanyi anti bw'ogikola era enkyo oyinza obutasoma oba enkyo oyinza obutasituka mu buliri so abazadde ezo corporal punishments abazadde bedda balina omuze omwana nga bwabba bamutonyeza akaveera ku mikono kuno okugema obubbi so omwana okimanya bajja bwolaba batonyeza oli okwenjera bakutonyeza ku bigere ku bigere bakutonyezaako akaveera matondo nga 2-3 bano abaana abanuna engalo nga bakasalako wano ne bateekawo kamulali tuddamu kunuuna lugalo batusalanga wano eno obugalo bwe bati ne bateekawo kamulali anti tuddamu kanuuna no si batemu ng'osula nako anti kamulali omwozaako n'ekigaji ng'omwozaako so ne bakasalako we bati bwe bati bwe batukolanga ate twaddamu okunuuna engalo bwe bati no it is disciplining kano era nga akolako akasaza bulunyo bwati nateekawo kakamulali Nejirita? Akasaza bwakati nakuta jeziri tedi. Ejita jezi. So ways of disciplining waliwo nga bwe kugambisa obumu obupunishments bwe batuwanga nti oluddewo okujja okulya emmere ne bakuboneza ne batagikuwa ne bagitereka n'ogirya after some hours oba oluusi omwana abamu ab'obubbi kati nga abamu ngayo kugambya abamu babatonyezanga naye ate abamu babakubanga oba oluusi ne bakudinayinga nagamba togenda kuzanya leero ogenda siiba mu nnyumba olw'ekikolwa kye wakoze so omwana oyo kimubeera mu bwongo because omumye opportunity ezannya eri kati mu bwongo bwakimanya nti kyenakoze kikyamu era omwana bw'omubonereza nga omugamba nti kino nkubonereza lwakino kye wakoze most of the times takiddamu naye buli wooleka akamuleke abamu n'otuuka n'ogamba annemye kamutwale ewa jjajjaawe naye gwe muzadde we kannemye kamutwale ewa jjajjaawe bajjajja munaye abamu bo omuzzukulu bwajja omuzzukulu abamuzzukulu bajja kuyisanga bebi omuzzukulu wange tebamukuba omuzzukulu wange tebamutawaanya tebakola bati ne bwe bati so parents need to kwambala ekyo ekitiibwa ekyokubeera abazadde bino eby'abaana abaana abamu abataagala kusoma oba abaana abamu oluusi abaperformance obubi oluusi ng'omuzadde oyingiramu ne weebuuza omwana lwaki omwana ono aperforminga bubi n'omuyambako alemereddwa mu subject ki nti bane babeera basoma bamukookingengako so eyo yamulemba nange namuvaako nange namwesonyiwa abazadde abulusi bemimu bye boogera abazadde ennaku zino ogenda n'owulira statements ze bakola n'ogamba naye ono ye muzadde w'omwana ono oba just bamumuwaamu buwi so parenting baddemu bambala ekitiibwa ekyo ekyokubeera aba parents ekyokumanya nti okay there is a boundary between me as a parent and a kid tetusobola kubeera ku layini yemu kyobalaba abaana bamanyira abazadde tebateekawo ka boundary ako nti wano kati ndi muzadde wano tuli bakyali twogera yeah. Okay, thank you so much, Lilian. Ogenza noyogera nozikise ebintu bingi. Honestly, I just thought Jiri to tell you. Wanga manye. And then that takes me to my point. Here is my point. So, over the weekend I went home and we have Ala's son is 9 years, she's in P4 right now. And Nachara tamanyi kumasigiri. So this reminded me of how so many homes are out there. Because I looked at my single room. When did I last see a matchbox in my single room? The single light, I can't afford a light and gundi and kumayoka. So I don't so I don't know when I last saw a matchbox or if I've ever had it even. So this young girl can't light as in a matchbox. Tasobola kuma matchbox. Ajikola chikastaka leto nakakanyugeri naduka. That's how she does. And for me, I feel like at 9, I really knew how to do that. And you get? At our age? Yes, at 9, because my mom katiata say, Bulikumacha, you know,
every kumacha I know okuma like I know kume sigiri every morning kati gwe batadde oyabera njikuma of course olumu kale teyaka naye someone can come in. She's getting used to lighting a match. Yes, because Chokafe twalina omuzo obuntu n'okanyumirwanga kaaka bwe kati. Me I was very shocked like nga sikirabako omwana yakoze but nakakanyugeri nadduka emisinde. You get so in my head I was like, so what did you think was going to come out, you know, in lighting a match? So many homes are out there nenga teba I think ngabana abitwala bangana kubibiriti. Last weekend we had someone that was getting obukoko obuto for their children okubula bakongaga. And those are mindful things because omuzadde wabagamba okuza omwana ngatalaba ngakoko nto because omwana ajambuza where does the hen come from agambe from the supermarket. Oshe yenga tamanyi to because jalaba yenga manyi kintu kyanjawulo nnyo ne kuki ne kunenkoko. So if a parent be that mindful nagamba ekantwala abanange bagirabeko bamanyi, that is really nice. And then if a parent is out there ngogamba mwanange, yes 9 someone may say achali muto aja kuyiga but no 9 years omwana mubyale omwana afumba emmere y'abantu 7 ku myaka 9 n'agisaanika n'asibirako n'emmere endala So I think abazadde baffe tulekera myaka 9 okusiba emmere oba kyalo lya abuse bambi munanga abana katola mu kyalo tewaliyo bino simanyanga ono mwana muto ono no wesatu ayofumba ina and tokasanga kawata nga bambi kuwata is okay by 9 but okusiba emmere naye kusiba emmere tekako box y'omuceere tekako amayoni lumonde. Yeah, so I feel like why did I bring in that example? I feel like dear parents, it's yes, we're in the 21st century. Tucheteke muti, okay, however much in this era this doesn't work. Niyo mwana ochimuteke muti, what if it happens nga inabera mbuno obulamu? Will she manage that life? Kwanga kati obero chana omwana nga ali myaka 16 15 nga tasmanyi kumasikiri. With the way things have been made simple. Thank you. So at least train them in a way that, okay, what if they get a husband that is not really stable enough? Will they survive in this way? Will they be this? So I think in Zeguno Molanga Mkubira Bazade, Toko Wakubera Muzade, Lydia Nagez and Agambo, Amukumwe, you entrust. But I mean abana bamwe okubeera bazadde like nga gwachivako bano bakoze kino bano bakoze kiri azininga gwe tokyali muzadde nti oyita abana bo rush twakoze kino rush gwe twakoze kiri na kiri wabula obuza bano na abana rush abagambe kola kino abana rush. So it's like it's their responsibility. It's no longer the parent's responsibility. But anyway, let me cross over to Omumbejja Luwedde Golowoza abana twani bakuziza batya. Wanda okuliza no child abuse. Child abuse esuka waneno by the way mu Africa esuka abazadde bamanyi nti okukuza omwana okumudisciplininga you have to hit them olina kuba boggolera you scream atenga that is negative upbringing of children. It does not really impact their life. It actually impacts their life negatively. Chovola banti enaku zina abazadde batuwa nnyo abaana abatali stable. They give us abana bakambwe abana and then most of the time mutera nnyo gambaliye nakana bakanyiza acha akonga kakambwe like you know we have kids who are bitter, very bitter kids, but it is not their making. Abazadde aboggolera omwana amukuba tamuwuliriza, so all that is abuse. Buli lwobera n'omwana nga tomu appreciatinga bakugu mu baana bagamba nti omwana atandika okutegera ku myezi 7, so you are allowed to discipline them by 7 months. You can discipline, but disciplining does not entirely mean you need to raise your voice. You need to scream. Most of the time ntera nyo gamba abantu, why are you shouting? Because osobola okungamba empolera n'entegeera kyoli mu kwogera. So omwana ono bwaba muto mugamba tochiddamu, they will understand the tone. The tone of your voice ategere nti kyenakoze kikyamu. Nenzo okunsala akajiri tanontekako kamulali it is abuse. Kugana kuddamu kununa ngalo. That is real abuse. So ebiseera ebisinga abazadde wano mu Africa
bakozesa nnyo negative upbringing. Muzadde akukuba ate tokaaba ate tontunula kate nkukuba tokaaba ate musirugwe naakuteekako ebigambo ebiyiti omwana akula kuva mu buto bwe naakula paka mu bukulu bwe nga tebamu appreciating anko they don't know what appreciation means. So you get that person as a husband or a wife, you get yourself a bitter partner. They don't feel appreciated, they don't appreciate people because they have never felt ekyo ekintu nga bakibagamba obanga omuntu abasiima. So kakati because tebakifiringa nko kuva their whole life, they do not know it is important. Ate nga wali osobola okugamba omwana the positive way bringing up children ekola nnyo okusinga the negative way. Nti omwana bw'akola ekirungi musiime. So when you do positive appraisals, the children will yearn to get those. Naye obuzibu tuyina mu wano mu Africa ne bwokola ekirungi tebakusiima. Omuzadde tali kusiima kale tompa kirabo but at least appreciate nti omwana akoze kirungi. Let them realize into what they have done is good. But why do you always make kids realize what they have done is wrong? But tewe bakola ebirungi temubategeeza nti ekyo kye mukoze kirungi so they can cope up with it like baberenga bakiddingana. Wali amaka go omuzadde abeera n'omwana we. We have parents by default. They became parents by default. They didn't plan for it. They don't enjoy their parenthood. So they are bitter parents raising bitter children. Bayina abaana be bataagala so abaana abo obusungu bwabwe bonna bugwera ku baana. Nekitaata kyonze saajagala ebigambo ebikyamu byonna kale bye galigambye bbaawe yakunyiiza. You end up ng'obiteekese ku mwana. So akati baleetedde abaana bano bw'aba muwala mama will make you think oba feel or believe abasajja babi because omusajja yamuzaalamu teyamu appreciating maybe they were not loved enough, maybe yamwagala namu disappointing and so she decided to become a single mother. So the whole time tombuulira basajja nzi nga bigamba omwana so they raise a bitter kid. Kati omwana ono ne bwali kula nafuna omusajja we they don't trust. Because kiva mu buto mama yakimugamba abasajja bwe batyo men are like that they don't appreciate. So kakati abazadde nze oba whether you became a parent by choice oba by circumstance wali ozanya mwana and so you got pregnant, I need you to adopt the positive way of bringing up children. Once in a while you can beat up someone bobanga omuwonize ekyo kintu kibi tokiddamu. So the second time you find them doing the same thing. No mugamba, you know ekyo kintu kibi. Kakati oyo asano kuba, you know, you can kangavula. Naye waliga abatawoninga chebaba kuza chebakula balaba is when someone makes a mistake you beat them. Awo wenyini werugwero oluyine rusala luti. Oba ali mu banne. Parents need to realize nti abaana bano within their mates nabo baswala. That's true. It makes them feel small. Nti wamusanze mubane n'omukwatira omugono omukuba okuva ewa neighbor wamusanze azanye. Pake wamwe bakitukola ng'ekyo. Kati ekyo kyokka ekyo kitta confidence y'omwana. So kati ovudde mu kudisciplining you abusing. Wali abazadde nga takubye mwana naye nga balina ewaka oluyombo n'omusajja oba n'omukyala. That environment alone is toxic for the child. For the child. And it's against their rights. It's against their rights. If twagala kubeera mwana tali menti kulira mu maka awali violence. Nti oba tata ne mama bali mukulwana oba the whole time mommy is a single mother and they are seeing a lot of men coming in. Now that environment is not suitable okukulizaamu omwana wo. Era nze bwe mbeera neighbor nga nkiraba nze nga nkulopa ku police. Yes, it is not suitable for because omwana will think it's okay to do that. Omwana ajja kulowooza it is okay. Kakati bw'alowooza nti it is okay be bakyala betuyina kati you see abantu betulabanga abaana bebazadde abagenda okuddako. So kakati bw'obanga omuraisinga nga tofaayo edda bagambanga mbu it takes a village, not really nti kyetaaga mwana agenda mu kyalo but it takes a whole village, a whole community, the entire community okubanga omuraisinga omwana ono nti maama we kyatakoze oba takimanyi. Maybe we are having abazadde nga baana bato bafunira embuto ku myaka 16. They don't even know what motherhood means. At least neighbor omukyalo omukulu ajja kugaidinga mutuzo omwana. Nina mukwano gwange yafuna olubuto nga myaka 15. She's in Saudi Arabia. Kakati omwana oyo
yafuna obuto wa myaka 15 nga she's in senior 2 and ngabera ne tata single father. It was a bad situation anyway. Kada tata omwana yafuna obuto tanaga tosobola kubeera wano eno because ojja kuonoona banno. So ate tata nasindika omwana agende ewa bawe yamufunyisiza olubuto. Ngane bawe alabika akyali wa. Ngane bawe yali asoma. Bawe yali musinya fonga the girl is in senior 2. But fortunate enough abazadde b'omulenzi tebagoba mwana muwala. They took her in. Ne bamulabirira. So kakati embeera zino bwezityo nti singa kaloba tata yabeera understanding n'amanya nti ono mwana yakoze mistake. At 15 years mwana aba muto. Olaba nzaala bato bange ab'emyaka 2 nga ndaba bato. Like I just feel they are still young. Buli embeera nabo mbanda babaana bato. Kati olwo omwana ow'emyaka 15 nga afunye olubuto. So singa nti otuuziza but owe 15 asobola okutegeera ky'oba oyogera. They can will relate. Osobola okumunnyonnyola nga tomukubye tomukoze eki n'ategeera nti yayingidde kikyamu. Wene wabeerawo kati mpulidde Teddy ogamba nti muto akuma kabiti n'akasuka. Namuyina akakuma n'akasuka but most time akakuma paka ku university nga wondyagala enjala emulume mulekeewo nga tomukumidde kyakufumbirako. Era sente z'oba omulekedde aba agenda kuduuka naye always mami will say amumuleka ajja kakuma mu kaseera akatuufu. But she will be in a situation where she doesn't have money to go and buy something to eat nanga ali akabiriti nesigiri nemmere y'okufumba. So she will learn to light the matchbox. So sometimes ebintu eby'omugambo yense ejja muyigiriza. You let them she learned. Yes, she learned. Nice. She learned, so you let them no bagamba kati oyensejja kumuyigiriza ekintu kimu. Okumya kyoto nga si kwangu. So kirungi nnyo abazadde ne adopting the positive way of bringing up children. Ate ne mutabalaga jalira nnyo nti omwana abeera mutuufu the whole time but nti buli saawa gwe omwana we abeera mutuufu tagambwako bannayibba tebamugambako omwana wange takaaba omwana wange takola kino. So ebiseera ebisinga omuwanye eddembe eringi ayonooneka naye ate tomunyigiriza nnyo because naye ayina eddembe lye ng'omwana. Omwana kulaba osoma comment singa bwoseka omwana yenna gwoba oleese ku nsi ayina eddembe lye ng'omwana. Like ayina okusoma, ayina okulya, ayina okwambala, ayina okwebaka, decent housing. Si kumala geebaka nti omwana kale yeebasa naye tulina waki akasiisira awo ku street. No, omwana ayina okubeera ne decent housing. Era bw'osanga mu mawanga gali agaakulaakulana bw'obanga tusobola kulabirira mwana bamukujjako. Era nayibawo ne bwakuloopa bulopi nti annayenza oyo mmanyi bali omulundi gumu olunaku omwana bamukujjako tomusobola. Naye kati faana e Uganda tebinnatuuka. So kakati bannayibba tubagamba babeere nga abayambi. Tiwolaba omuzadde alagajjalidde omwana oba amubonereza waliwo omuntu akuba omwana naawe n'owulira muli munda nga kikukwatako. Waliwo bu vidiyo obuyita nga babadde bakuba omwana ng'omuntu akutte vidiyo ne bakuba omwana. Waliwo omusajja gwe nalaba ng'asibye omwana mu katimba. Oba kali kakutiya oba katimba musajja n'awuuba omwana ekyana ekyo namuchokinga namugamba nedda mukube naye ati tomuchokinga. Kyokka edda baatukubanga nga wakamala okunaaba ng'okyaliko n'otuzizi. Naye ngambe yakutte vidiyo yabadde tasobola kwenganga musajja ono namugamba banaye kiyitiridde because waliwo omuntu waasukka mu kukangavvula natandika okwabusinga. Nengamba naye banaye omwana omuto yaba yakoze eki aba yakunyiza komawa kubanga lately babatano batta because oli abeera agamba omutuga ku mutuga bwoti agenda okwebaka tani. So abazadde balina okulaba nti okuboggola teku bringing up abaana abalungi because it is going to affect them mentally. Mentally bebe abantu bobeera nabo nga kantu katono nnyo they are so sensitive because baakula bwe batyo nti baboggolerwa. So kakati akikula nakyo mu mutima nikatayagala muntu amuboggolera because kiri kuva buto yakikoowa kimuli mu bwongo. So kakati abantu abo kubeera ne society ennungi parenting erina okukyukamu. Naye ne bwe tunagamba abasomesa batereeze naye ng'ewaka wakyali era tugenda kubeera ne ba citizens oba abantu abatali balungi nti tebagondera mateeka because ewaka babaga amateeka nogana naye wana abaana bakoma woseri mwana saa 11 nga tanadda akaba kikomawo 2 notabagamba.
So they think okumenya amateeka is okay. It's okay. Tewali kyajja kukola. So kakati abo tebagenda kubeera ba law abiding citizens ne banaaba bakoze because kitandika mu buto. So omwana wo omuteese ku ssomero ng'omuzadde n'avaayo ku 5 naye nga tayise mu gate. N'akomawo ewaka n'akugamba nze omusomesa abadde anyiizizza. Bw'omuzadde n'otamugamba ko ntamubuuza ayisewa. Ayina obusungu essebo yafuluma ne kiraasi nanga omuzadde nakuzaze n'aba bawaana buwaana. Babawaana. N'otamanya nti oyo gw'owaana kizibu ky'oli mu kututerekera mu maaso. In the future agenda kubeera ekizibu eri banne bawangala nabo omukyalo oba omwami gw'anaaba wasizza oba gwe bawassa so bonna bagenda kubeera kizibu eri abantu ababaliraanye. So uprising people, you can do negative criticism and positive criticism nga omuntu tomupunishinze physical. You know physical abuse is bad. Even means ne ndi muntu mukulu nze saagala nagamba ne bongezaamu bugeza luyinze ebyange naye biba biwedde. Saagalira ddala muntu abusing someone physically. But also n'ebigambo bya affecting omwana mentally. Nti omuzadde ajja kati nga wali abazadde baffe bambi nga school fees bamunoonya bunoonya. N'akuwa school fees n'akugamba ebigambo nga 10 school fees agirako ebigambo. Tawana yakuleka Genda ozanye. Wazine sente zangu ozanzironda bulonzi. Gwedeyo weesiriwaze bwesiriwaza. Fees yagirangako ebigambo. School fees agirako ebigambo. Simanyi obe wabula Aya, oyagala bakuzaalo kuke. Nzaza sente nali badde omusajja mugagga wanyusi nga siba wa school fees. Sente zange zigenda zikaaba. Ebigambo ebibi. Nti ne sente z'owadde omwana tezibeera mu mukisa. Because gwe omuzadde toziwadde mukisa. Zigenze zikuluma literally toyagadde kuziwayo naye okikola because kikakatikako ng'omuzadde. Kati zigenze teziri mu mukisa. Kati omwana akoleta report embi. Kati n'otandika okuyomba. Esente zange ziri kuwaayo kino kigenda ne weerabira nti at the start. Esente ze wawa omwana ogenda osoma tezaali mu mukisa. Because always batugamba omukisa gw'omuzadde is key. Yeah. Mu buli kimu kye tukola ne bweba business ate sigambako maama aganda ye nkwagaliza mikisa byokola biyitemu ebigambo byabwe batugamba bye bakatonda b'okunsi kubanga teriyo mulala asobola tonda muntu nga si muzadde. So omukisa gwa maama it is very very important ogw'omuzadde yenna naye kati omuzadde akuwadde ekintu kyonna naye nga akukolimidde it is literally kukolima ayogereddeko ebigambo ebiri very negative ne bw'onoogenda mu kiraasi you will always remember taata ebigambo byakugambye oba mami ebigambo byakugambye. You do not even concentrate. So tweyigirize nnyo okubeera ne positive parenting. We can criticize abaana abato. We can do negative criticism. Ekyo tokiddanga mukirina obulabe bwe buti. By the way, when you talk to these kids, they can really understand. Other than okwata omuggo n'okuba omuntu ewakazi abeeranga nga babeera balina we baziwanise. Nga zikuba buli muntu akoze ekikyamu. Ate ne bateekawo n'obukiiko n'owa discipline ala abeera alina wayebe yawandiisa abakoze empisa embi tulawudde. Oluga manyo olugo bwe ruvaayo newa yazikalofa bezaberanga nezisolida emboko z'obupeera akaboko kakapira bakakusala mugongo ako kawulira kironga webase. Anyway, things have changed really. Oba nasanga omuzadde nasanga omwana namuyisaamu oluyipa nerusala face and you're like no you'd have told them omanyi kyokola like ojukira bwe twasomanga nga bakuyisa omuzadde ku ssomero nga waliwo banno tata waabwe ajja nagamba bamukube n'agaana nagamba mwana wange simukuba n'ayogera naye yabeera kabejja awo nga weegomba bakuzaale mu makaago bwe gatyo agataata atakuba naye waliwo oli akubira ku assembly kanzije mwekubire ku assembly mu mpita bamuyita mu ofisi y'ekyemu n'agamba ekyemu mpitiraasi beeza yagala okuswaza ninga lwaki bagambye office mu obonko because ayagala okuswaza nakutwala ku assembly nalyoka asooka our address somero lyonna mukuba lwakino mukuba lwaki nakuba yemu nayongera okwa n'abalimba ffe waffe tuli baavu nnyo era taddanga nalyoka akuswaza mukyo ku assembly omuzadde alowooza kukangavvula but literally they are actually ruining your confidence. Your self-esteem, you cannot rise up because ojja kuba bakogerako tata wo yatugamba so ekyo kibeera ne negative consequences ku bulamu bw'omwana nti abazadde balina okubanga bakyegendereza nnyo naye wana abafirika they don't care because n'omwana ali assertive nnyo tebamwagala ng'omwana they can stand up for themselves
Amaaso gamuli mu ngalo. Tebamwagala ali assertive nnyo. Ye kanaaba katya tekatya bantu bakulu because it is always good raising omwana ali assertive. They cannot be manipulated because they know what is theirs, they know what isn't theirs. They know when to stand up for themselves, they know when to talk for themselves. Neka kati mama omugenda ne raising abaana baba mukubye nakaba the whole day. They cannot face someone who is abusing them. That's why you find kids dropping out of school because they are bullying them at school. Naye ng'omuzadde asobola okugamba omwana nga togenze naye just ku ssomero. Waddamu okugamba ekigambo ekiri stand up for yourself. Nawe muddemu. Okay. When they beat you, report them. Naye bamwana bamukubye, bamu abusing am class, they cannot concentrate, they are bullying them. Naye tebasobola because waka. You do not raise kids to stand up for themselves. Njogera oyogera, ate ntunulira, ate lwaki ontunulira. So you be there, you do not. But I'm saying nkushinulire. Kyokka bakubuuza lwaki okoze bw'otyo. Oba wakatandika okwogera mbwasitudde omuntu ali mukunziramu. Tonayogera yadde ekigambo just omutunulidde. Just nga tonayogera mubuuze. Onyooma. Thank you so much, Farida. Before we read a few comments, you have reminded me of the time my mom abused me. I abused my watch when I was young. She could abuse my rights. My mom, so our mom always ngata kukuba okay, wakola ngomusango. Na kutereka. So you live in that fear of esawa yonna mami. Like you're in that fear ninache nakoze mami agenda kukubadde obadde ngati takyerabira. So nga it so happens that ukageze fena tuli baluganda. So nga nze nkola omusango ajja kuntereka. Farida akola omusango amutereke. Kati Lilian wakola omusanga bakube mwena. So that like it made us be one is keep at in a way obera tuyaga munakola omusango kwa saa yonna azuku mugenda mu line. So like ngama mitaswa kwa mwana omu like would be 3 nenga atukuba fena all of us ategonga akuli mwana abalinda atenge yasoko okuzza omusango kiberani fair. Oshtegera just feels like bankubidde bwere. Nabagamba kola line 10 ngoddewa 10 ngodanga we bati wabala kati ngabera mami ize ojuke bakola bati neba kati man that was abuse mami by the way. Ate nekirala abazadde abo tebawulirizanga sides z'abaana. Omwana tewabanga nasse. Omusango ne bwoba tewagukoze kasita bakuwayi ate kasita olaba Farida nga ogambye nti society yakuzanga abaana. Bataluda society nayo yatufuukiranga ekizibu. Wayitanga ew'omuntu oba oluusi nga tomulabye n'otabuuza ye nagera n'akulopa mbwe tobuuza. Omwana ampiseeko nga tambuuzizza. So ne bakkuba emiggo gy'abutabuuza naye nga gwe bakugamba tewamulabye. Naye nga ye because nze nnyinza okukulaba naye ate gwe n'otandaba. Naye kati omuzadde n'atalinda kuwuliriza wabula n'akkubirawo. So we also have people who don't want to listen. They listen to answer. Just abera okuwuliriza kuwa response nenga tawuliriza kutegeera. Abazadde abasenga bwe bati bali just baba kuyambe nawulira kalo bichi byogamba oba tonna bana kimalayo era olwiba lukubye ozemu omuntu omukulu kale weyaba kasaba kuba nawe ngogamba sijja banyonyola olwedde bamaze okukuba olwedde bakuba okunyonyola okuyamba. So abazadde abamundoza ebintu ebimu bakopeko kubyedda naye ate nga bwe bakola ki bwe parenting abaana mu mulembe guno omupya because 20th century parenting yali ndala 21st century da parenting ndala ntojja ebyali wano tebigenda kukola omwana ojja mu kuba agende kukuganoonye mateeka agafuga abaana bakutwale mu kooti otandika omwana ontwala otya mu kooti otandika okukolima n'okukaaba tebayinza nakuzalukuka ng'otuta omuzadde mu polisi. Actually nawona amateeka agakwata abantu abanyigiriza eddembe ly'abaana gateekebwe mu nkola. Abazadde abamu balinayinga abaana omukisa gw'okuzannya abazadde abasukka ng'okituufu ng'etteeka lyetaaga omukwata era ndooza abavunaanyizibwa ku nsonga eyo amateeka gano bagalambulule abazadde bategeere nti omuzadde bw'osuka wano anti abazadde nze namwezaalira nze namusindika simanyi omwana wange naye omwana ono sebo omwana gavumenti emuvunaanyizibwa akati abazadde bakimanyi omwana n'alwala omuzadde n'amukuumira mu nnyumba nga bwagula bupanado nga bwagula n'atamutwala mu ddwaliro n'amudinayinga omukisa gw'okusoma tawaayo fiizi bwabuzaabuza era nze nayagalanga nnyo ebikwekweto ebyo ebyokugenda okufuuza abaana bazzeemu okusoma gwe lwaki omwana ali waka as parents balina okumanya nti be bazadde be baleeta abaana bano ku nsi tewamuleetera bantu balala kutwala buvunaanyizibwa obwina kutandika naawe ng'omuzadde.
Okay. Yeah. Thank you so much. I think we dive into that. The comments. Brooke William, thank you so much for watching. Twaha, thank you so much for watching. All of you that are watching, thank you so much for watching. Brooke William Zagambye. Mbune Lilian, Chidunji, we used to eat food, jackfruit, mangoes everywhere in villages. We had no limit. Batukubiranga emigojo okwenjera. Kweli mwe mwali ba kibuga. Batukubiranga anti mulina okuvuga obugaali mugende eri muvugireko ewa neighbor ka compound kamwe. Ulira bano balina n'obugaali. Kati nga babavuga mbo okwenjera. Baba eyembazi genda jingira. Ate Ted. Abayiza bugaali sigenda jingira muri. Petwazanya akakebe ne mu. Of course bene twabizanya ne round game ne bine ebyokwekweka n'obulira gye weekwese. Anyway, Brooke ayongeddeko nagamba nedda school fees alina okubeerako ebigambo. Some children are not respecting parents' hustle, which is very true, yeah. But ebigambo ebitali negative nnyo. Asobola okuntegeeza toddeeka. Ebigambo omwana school fees wange omanyi omulimu gwenkola. Omanyi nga bwenkowa okunoonya ssente zino nange neerekereza mulaba bwe musula. We could be having a bigger house lwakuba mbasomesa, so they can relate. They can respect your money. Naye si bigambo ebiri too negative. Omwana agenda akyabijjukira kati ebimufe tubijjukira paka saawa zino. Be batugamba nga tusoma. Nkukuutira nga tonavaka uli manya jova manya ewamwe manya ennakuyo olaba banno bano tesibatutte mu kisuulo gwe nkututte kuba gwe mukulu bannange ebigambo ng'ebyo tonswazanga simanya nze nkwekuliza makazi n'ekirala ng'oyagala omwana respecting essente abaana mubatwaleko gye mukolera abaana balabe essente gye ziva abaana abamu balowooza mugenda mu kibuga eyo bane muyingira banka ne babawaza bwereere because they don't know. Tebamanyi kye mukola tebamanyi kye muyitamu bw'oba omwana oli naye waka go with them ku mulimu gy'obeera balabe hustles oba mulimu mukyafu so they know sente ziveeyo omwana ajja kugenda yeewaane naye nga maama sente gye ziva maama no sigambye genda omukozese naye agenda alabe omulimu gw'okola let them watch you toil ng'onoonya sente si kyekino ekyokugamu nkulekedde branch eno gwe manager nze kangende ku branch eddako omwana omuto bw'atuuka ne bamuwa ekicupuli abaana abasinga tebamanyi na ssente ojja muwa ekicupuli yazitereke nga talina kyamanyi naye gwe omuzadde oli managing branch eno nze kangende nkole ku branch yeeri I think as parents mwetaaga mumanye nti omwana asigala mwana yeetaaga okunyumirwa obuto bwe manyi twabeeranga nga tugawo nalike alina step gye yaskipping omwana ataazannya omulaba mu bukulu omwana nga teyazannya mu buto na wano mu bukulu tabula embeera zayagala nnyo ebintu by'okuzanyiikiriza ebyekyana ekito because alina kaali ka step ke yamisinga ne twabukanga bulada okugaziya obwongo bwo panga obuyinja simanya bu 7 stone yo ayo okugaziya obwongo tuwanisemu ne kaali no kwali kugaziya bwongo okupanga obuyinja obwo olina okubeera fast n'ebiki biki ebyo byonna byonna omwana teyabikola wano mu bukulu abeera azanyiikiriza buli kimu kimuleetera okuzannya okwagala okuzannya n'awateetaagisa so omwana alina okuzannyako nga mutaleme kubuuka step buli step gy'obuuka ekunona oyagagamba waliwo abamu abali fixated they do things ye bali badde bakola at 18 balikola at 45 osanga oli ayambadde akapale kamukutte kamupiipye twayambalanga opale bwa pedo naye omusanga mu myaka 5 ali mukwagala kwambala kapedo kamunyigo awudde nga naye afiitinze mbwazi adde obuto ate bw'okyogedde ndabye bangi abakyala abatali mu kwafitinga myaka ate abaami kale kijja kubeera eyo kirala nnyo naye ate abakyala waliwo bangi nnyo nogamba naye omukazi omukulu ow'emyaka 4 tekwambaza akapale kapatula akakome eno wena amakudde gali bweru kyekyaki because mu buto teyabwambala obwo obupale obwo obwa jjini obukoma wano teyabwambala kati alabye mu bukulu wajja okubunyumirwa. Okay, thank you so much, Lilian and Farida. Any other comment you could read because due to time? Brooke Williams Agambye, we don't have money, but our children had to go to Catholic schools or Muslim schools. Bakuba mama been to a Catholic school, like every day. And but that was bad, by the way. Wali stubborn. No, eri kati nga bakubye mu dormitory obutakola house chores bajja kukwata late. Kati late wabanga tugenda metro mu dom ku break ku lunch in the evening. So at least nga tusaba missing ejjo na emirundi esatu na dalanzi. In fact bankuba nkyali new kama.
naye nali sina kyenkoze naye ate era n'amasomero agamu because bajja ne bagamba they initiated you to the school. Who is making noise abana ne bakola solida solida who is making noise no one. Solida now I'm caning the entire class na joining I'm senior too so they didn't know there was a newcomer kale newcomer no she's a newcomer shut up never so no amasomero agamu ate Catholic schools ayo nabona nyo that side but anyway I am not amasomero g'amadini bwe gatyo gabeera little more strict ku baana okusingako gana amalala which is good but also bad naye waliwo okukuba okusukka bankubanga buli kanako as in every day walaba and I was very olabika naawe tewali mwangu no oba wayina oba mikwano gyo gyali gikola emisango ojaleeti misize houseworker nekolwe bankubanga ndi newcomer nerokola noise makers nga bajja ne bagamba solida tosawayo muno supporting muntu yenna kuba muntu yadde abazadde ate si supporting nnyo oleme kulaga mwana wo nti akoze ekikyamu ate oleme mulaga nti kikyamu if it is bad let them know kyebakoze kikyamu era you tell them tokiddangamu kubanga tulina abazadde wana abapromoting obukyayi mu baana you see that aunt she does not like you so ogenda okusanga kana mami told me you don't like me ate mnabana bali innocent yakugamba amazima the way you promote obukyayi mu baana bwe batyo it should be the way you promote empisa ennungi nti you say kyewakoze kirungi ddangamu kyobwanga okola that's how good people do that's how beautiful kids behave mwana akula akikutte mu bwongo nti omuntu bw'ati yeeyisa bw'ati yabeera omulungi. Okay, thank you so much, Farida. Thank you so much, Lilian. Due to time, we have to leave this place, but I think Awatali keka. I personally think that abazadde okubeera n'omwana wo ng'abeera ku tab 24/7 doesn't make you wealthy. It doesn't make you well off. It doesn't make you legit. So kindly, yes, because it's weird how babies, even before a child is 1 year, already bamugulide tab. So parents don't have time for their children. Baba wa gadgets. Ezibonona amaaso nga bakuze amaaso gowulira gabanoneka nga bakuze. Appetite nebula because kale waliwo science aliwaawo naye ali ku kamera jomo tugamba sometime nga tukomye wano nze simanyi bulungi but there is that science ayinza okukola ku appetite y'omwana nebula because of those screens ezimbeera maka if it's not that TV it's that tab if it's not that tab mommy's phone if it's not mommy's phone daddy's phone as in when is this child going to rest. So I think parents omwana okubeera nga munnaye yabeera ku tab 24/7 nga togiratinze techikufuula legit parent, techikufuula the best parent, techikufuula mbunze nabona nnyo omwana wange mwa buli kimu kyeyeetaaga ofuna. No. Farida akatalekeka. Obamba wekatya akatalekeka bannaye abazadde b'ennaku zino because a lot of us are becoming parents at a tender age. Abantu abamu because you want to survive you end up becoming a mother or a father. So bannaye tweyigiriza okubeera ba good parents. Bw'oba tomanyi buuza. Temu abusing abaana abo mulaba balina rights zaabwe bw'okoma kumuzaala nze nga nayibawo enkulaba nga oli mu abusing omwana etteeka linzikiriza okugenda okukuloopa ate tonzigulako mpalana because oyo gwoli mu raising might even be my son-in-law. I cannot tell. So akati w'omu abusing I will come in as a responsible citizen. So abantu abali mu kufuuka bamaama tweyigirize nnyo. We have Google, tulina ebintu bingi nnyo bye tusobola okweyigiriza how to become a good parent. Okay. Thank you so much, Farida. Lilian. Nyinza obutayawukana nnyo na kya Farida kyagambye naye ng'abakyala bwe tunoonya emboozi ya ssenga ne kkojja tunoonyeeko okumanya ku parentinga ku kukuza abaana because abaami bayayaana nnyo okumanya ssente bazikoze batya n'ebirala. Omukyala omusanga ali mu kunoonya simanya lino eddagala likola litya lino likola litya ku mukyala lino liyamba mukyala kukola atya ebyo tebimala. Parenting is also key. Ndooza n'abazadde mubeereeko amaloboozi g'abaana. I think Gashumba yali mu kukitambuza nti abaana babasomesa nnyo. They don't even have time for themselves. Ng'oli mu kusanyuka mbu omwana we abeera mu bitabo ayiga naye ate mulimu byaloozinga. Ayinza obutamanya kuconnectinga na banne because buli kaseera alina okubeera nga ali mu kitabo ky'asoma. So they are missing out on a lot of things. Mwe abazadde abagenda mu parents and teachers meetings mubeeko amaloboozi ge muteekawo. Omwana akomawo akooye bamuwadde homework anaalowooza ddi because obwongo bwe buli awo
bulina routine gye bugoberera. So parents, I think ekyo mukyembracing okumanya nti omwana alina okunyumirwako obuto bwe. Si buli kaseera nti agenda kubeera mu kitabo kusoma wano asoma wano kyova n'abaana abamu emirimu gye wakati bagimanyi. Okay. Yeah. Thank you so much, Farida. Thank you so much, Lilian, and everyone that has been watching, that has commented. Thank you so very much. Guys, we catch you tomorrow on the Political Dice at 8 p.m. Bye-bye. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.